obulamu babukoze nga tosobola kubeera ku leeta A paka. Bakuzaala n'okaaba amaziga n'oyonka ebbeere. Olina okutuuka ku level ove mu kuyonka ebbeere. Olina okutuuka ku level ove mu pampa. Olina okutuuka ku level ove mu kutwala konteyina ku ssomero. Olina okutuuka ku level olekeraawo okupakiranga n'ekikeesi ekyo eky'ekyuma nti bakutwala ku ssomero. Olina okutuuka ku level ove ku keesi eky'ekyuma ogendeko ku yunivasite nga togenda na keesi ya kyuma. Ku luno nga gwe olabirira ruumu yo. Kyokka ate otuuka ekiseera ove ku yunivasite ofune omulimu. Obeere nga kati oyambala suuti. Jjukira nti mu masomero wayambalanga uniform, ku yunivasite teba uniform. Oyambala nnomo nga bw'olaba casual. Kyokka ate bw'ova mu yunivasite n'ojja mu mulimu otandika n'okuteekako ettaayi. Ate olutuuka ku mulimu otandika nga employee atandika. Naye naawe ogenda kuvaawo bakufuule supervisor, bakufuule manager, ofuuke partner, ofuuke nannyini bizinensi, ofuuke investor. Kati kye twerabira ng'abantu nti buli ddaala lyetaaga endowooza yaalyo. Ako kokka ke nayagadde ako ne podcast eyinza n'okuggwera wano. Buli ddaala era kasita obeera ku ddaala ng'oliraba ddaala ppya gwe ng'okyakozesa bintu by'emabega ku ddaala erya wansi, manya bagenda kuwanulayo ku ddaala lya waggulu bakukomyewo wansi.